Abantu ba Ssaabasajja Kabaka babukeereza nkokola okweyiwa mu kisaawe kya Muteesa 2 ewankulukuku okubawo nga abajulize nga Ssaabasajja Kabaka abaggulirawo empaka z'omupiira gw'amasaza ga Buganda era ogutandise gubadde wakati wa Busiro ne Mawokota. Gye bigweredde Mawokota ekubye Busiro eggoolo zibadde 3-1. Zibadde ziri mu ssaawa nga 9:45 Ssaabasajja Kabaka n'atuuka ku kisaawe. Olwo namungi w'omuntu abadde akwatidde ku luguudo n'asumulula enduulu. Ekitali kya bulijjo Ssaabasajja Kabaka asiimye n'avaamu n'atambuza ebigere n'awuubira ku bantu. Olwo essanyu ne lijula okubatta. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde ku mupiira guno ne yeebaza abazannyi bonna olw'okwolesa empisa era omupiira ne gugwa mirembe. Omupiira gubadde mulungi gunyumye. Nabadde mbagamba nga tutongoza omupiira ntwagala gwakawoowo. Kirabika owakawoowo yawangudde leero. Naye nga twesunga okulaba omupiira nga mulungi nga gulimu empisa. Tetwagala balwana, sitwagala bayomba, tetwagala bavuma bantu. Twagala abawangudde mu butuufu abawangula. Minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka Henry Moses Ssekabembe Kiberu naye asinzidde wano ne yeebaza olw'obukugu obwolesezza mu mupiira guno. Omupiira w'omutindo gubadde mulungi nnyo, enteekateeka ebadde ennungi nnyo. Tubadde ennaku zo tukkaatiriza product development, tulaba nga tugenda maaso. Naye kati strategic focus yaffe eri wasemba gye tugenda kumalira tupulaninge nga tukomawo. N'olwekyo entandikwa ewa essuubi tulowooza nti season ejja kutambula bulungi. Ku lwa Airtel abavujjiriza abakulu ab'omupiira guno David Birungi yeebazizza abantu bonna abeetabye ku mupiira guno era n'asuubiza nti bakwongera okuwagira okutuusa nga batuuse ku nkomerero. Tujja kweyongera nga tuteeka mu ssente n'omwaka ogujja tulina essuubi nti guno bwe guyitawo tujja kusigala nga tuteeka mu ssente. Abaana abali eyo mu masaza Gomba Buddu Kochi wona we bali basobole okubeera n'essuubi nti nange nsobola okuvaayo. Baana be mulaba nga bazanyira eggwanga bayita mu Airtel Rising Stars. Twagenda ku kyalo nga tukuŋŋaanya abaana basobola okuzannya ne tubayiya mu ssente n'abalala batukwasizaako. Kyekirungi ekiva mu tournaments nga zino nti eggwanga lisigala nga zirina sitooku y'abazannyi abasobola okuzannya bulungi. Nze Sebbira Andrew wano ku kisaawe kya Muteesa 2 ewankulukuku.